nga nengeri gye nejjukanyamu ebintu ebizze bimbeerako nembyewuunya ne ŋŋamba obaddogo bakiki nenzijukira nti noono yaliyo nabisanze mu ssimu yange ne ŋŋamba noono yaliyo nenkateekayo tewabaddewo nnyo makulu g'amaanyi naye ng'ate mesagi gye njagala kutuusa ku basajja ti abaami tuli bazira kuba omukyalo oyo okumumentaininga omwezi gumu naye nga bw'omanyi ababbi baba batya kamera nenjayo akasimu nkwate ku kifaananyi nga mpulira nkyamuse naye era omubbi asigala mubbi tomukwata era amuwulidde ng'alaaja nandeka mesagi yange yatuuse. Wonna wosizira okuba ate ng'ogoberera omukutu guno webali kuba ate nga otwekumiddeko emboozi ebadde etambula ya mwana muwala gwe bayita Diana Nabatanzi ne beebuuza Diana Nabatanzi akatambi kano kayitawa embeera eno yavudde ku ki oba oli omusajja abadde asinga okukkuluma kuba twasemba okuba ate ng'awulira ng'atutegeeza nti budde bwonna ayina akatambi kagenda okuba ate ng'asumulula gwe nkutegeezaako ye mugagga w'e Masaka eyakubwa akalulu y'oli omugagga ayina amaalo ag'ensi yonna gwe nkutegeezaako ye mukulu gwe bayita Lwasa bannamasaka abasinga bamutegeera n'emitimbagalo egy'enjawulo ne TV ez'enjawulo zibadde zitandise okuba ate nga zimutegeera wabula omukyala gwe bayita Diana Nabatanzi yasobola okuba ate nga amusasula ekintu ekyasinga okuba ate nga kimuluma kwe kubanga yasirika paka akadde kano omukyala Nabatanzi yasobola okuba ate nga asirika wiikeendo ennyini nnaku nga 2-3 waliwo akatambi akasobodde okuba ate nga kazze abantu ne beebuuza ono Diana Nabatanzi oba si yeye abantu ne basobola okuba ate nga bagereegalanya Diana Nabatanzi engoye z'ayambala obukomo bwe yeteeka ku mukono ne bagamba oba ono Diana Nabatanzi kati nno Diana Nabatanzi asobodde okuba ate ng'avudde n'akabatema n'abagamba si yenze wadde n'akamu sisobola kuba ate nga nze yabikola wadde nga ababitambuza bagamba Diana Nabatanzi ayinza okuba ye yabadde mu katambi kano gwali eyo akatambi kano ko wakalabye otya wakafunye otya kakusanzeewa tukyali mu nnaku 42 eza lockdown kano akatambi kakuyisizza katya mu mbeera nga bwetambula Diana Nabatanzi akatambi kano yavuddeyo n'akeegaana n'agamba kano akatambi si kange wadde n'akamu okufaanana si Luganda. Diana Nabatanzi era bategeezezza mu abatambuza emboozi eno yonna nga musaasaanya obutambi obwo abasekeredde era bagambye nti abakwasiza Mukama Katonda yekka yayinza okuba ate nga basasula obuseegu bwammwe bwe mwagala okuba ate nga mutambuza. Abategeezezza nti ye mukyala mulokole era ensonga ezo zonna yasobola okuba ate nga akoowa abasajja era ng'akoma k'oyo ow'e Masaka gwe mumanyi obulungi wadde ng'agamba nti obusente bwe yamulya bwali na butono nnyo naye omukulu oyo ayige wadde bangi nnyo basuubira okuba ate nga bali mabega w'ekintu kino eky'okumwonoonera erinnya agambye tatidde embeera yonna ye yaguma okuva omusajja oli yatandika okumwogerako n'asirika agambye ajja kusirika paka kigenda baluma. Diana Nabatanzi abategeezezza abatambuza akatambi ako muli ku byammwe era munoone ku vusiye Diana Nabatanzi gwagamba nti Diana Nabatanzi zannya yakako nze nga njogera ziri musajja ayogera kyempulira kyenjagala njogera nga kyamwagala ku kinaawe nze yawasedda oya kwonoona bintu